bla 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 atuuse ebweru kati atuuse ebweru olw'okuba tannafuna kipakasi alowooza kati ajja kuzuukuka status zajja kgenda azirabe naye nga bw'alaba status eri gye yasigadde amasimu gatandise omukubira amaka gaalimu oli eyamulese ewaka atandise omukubira look out owa mail waliwo owa mail agenda okujjaawo look out for that atudde awo tewali kyakukola nno ayagadde agamba kati wano wali boring tewaliwo ka boda tewaliwo ka taxi tamanyi kuvuga atandise ye bannanga America ng'ebowa wano mukola biki wano nga wabowa wajja kunyumirwa oba wajja kukola ssente wali olinnyonyiwa nga mogenda kukola kikuba kyeyo ekyeyo kiyita ki ku kyeyo teriyo life ku kyeyo teriyo life waliwo eyaŋŋamba Robin not everyone here doesn't sleep okitegedde yes it is true there are people who do ng'omulimu gwokka gwalina is a 9 to 5 9 to 5 girekera abazungu abasomako kubanga mu 8 hours olina okwewa time otambule safely ku makubo okitegeera oyinza osanga omuzungu akugamba give yourself preparation time omuntu yenna traffic is never an excuse to be late wanji traffic ku muzungu traffic I woke up late is never an excuse to be late. Toina excuse gyosobola kuba muzungu. Badde ntwala mwana wange ku ssomero. No. Traffic yankuta abadde mungi. No. Then akugamba you should have set off earlier than you usually do. Kyenvudde nkugamba obuba olina okubeera ku mulimu ssaawa 12 zukuka ku 10 otandika okweteeka weewe 1 hour nga yo yakutambula butambuzi. Naye oba gy'ogenda baddakiika 2. Wakiri otule mu mmotoka yo. Nyamukya mukwano gwange Rachel Gonzaga atera okunkubira nga atuuse ku mulimu naye ng'alinda n'aŋŋamba atujja tunyumya 40 omubuzaayira kikaana. Esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. CRUZ exclusive gwe mukutu kosenzidde okubanga ate otulabye ALLANCRUZ gemanya nyongero baniza kuyona gye mutulabira abalabi bange abalungi mwebale nnyo. CRUZ exclusive is the top YouTube channel right now. E Kampala ffe tukulembedde abasigadde bali awo bagoberera naye nga nyongero bategeeza bamaama bataata abawagidde jojo ku toothpaste akyaliwo banaye bwoba olina maama wo amannyo gamusumbuwa senga amannyo gamusumbuwa toothpaste ono nkyamuyina mu stock naye aggwamu mangu gulira maama wo gulira taata wo gulira kojja gulira baganda bo akola bulungi ku mannyo 1 amannyo geeruka amannyo gatukula ne galabika bulungi no smiling about ng'omuntu nawe olirabanga eryange okitegedde tuyina n'ekizigo kino kirungi byonna bina bya jojo nno kikuleka ku nakyo tekyerusa tekikola kinze situndaba bizigo byerusa era jojo namugambirawo but kiwunya bulungi mwe abalina obuzibu ne perfumes toyagala perfumes you can use this it's a body cream but it's nice ate kuleka ku nakyo but nyongero bategeeza toothpaste ono abaana baddayo ku ssomero omwana w'amannyo gamusumbwa ku ssomero mugulire tube enene ya mitwalo 10 tube entono ya mitwalo 5 teri kulamuza kubanga mmanyi kyentunda kinene nebaza muganda wange Max Saire wanguzeeko bannanga obuntu bungi n'ogamba
muganda wange we yaŋŋambidde n'aŋŋamba nti CRUZ ebyaddala toothpaste akola nga kyamaanyi tulina ne mapalo pads zino nolaba nti ffe bwe tulanga business naye bano bonna betulanga baba bataddewo akasente nga kalungi ndakategereka mapalo pads ze pads zokka Robin lwakuba leero ogenda ku station mbadde ngenda kutwalewa madamu w'amapalo bambi ayagala okukulabako tulina omunoonya essaawa yonna kola mention y'amapalo pads bannange ekiseera kyekyo kyennyini era nze bannange bwe temumanyi nze gyenyambadde nkwongedde ne kano Robin kanyongedde nkwongedde gyenyambadde bannange bakyala bwoba ng'oli eyo ng'olina heavy flow ng'oyagala something ekigenda absorbing your flow really well mapalo pads they come in pants they actually pants kwegamba none of those things of worrying about leakages or anything so bambi mweyambise mapalo pads kubanga nze bannange nzikozesa natandika ozikozesa CRUZ yampe yange ey'obwereere neŋŋamba yogera ku bazadde abazaayo abaana ku ssomero abobuwala naddala abazaayo abaana ku ssomero kubanga kati waliwo abaana nga toyagala kuswala mu kibiina okitegeera ate nga sometimes on class for hours like a couple of hours nga flow eri heavy so oba oyambadde omwana bwoba omugulidde eno mapalo pads aba tajja kuwaringa about oba afunye leakage mu sikaati oba mu dress ya uniform so bambi abazadde me I definitely recommend mapalo pads kubanga gyenyambadde. Wow. How are you, Robin Kisti? I am good. Robin Kisitu. I'm just good, grateful to God. Kwegamba guno mwaka gwo. Bana guno omwaka lya tukomawo ne workshop yaffe ne Robin. Guno workshop twasaze tugenda bera tujikola emirundi 3 mu mwaka. Ye quarters 3. Okitegeera. Eddako egena bera mu March tugenda communicating a date naye ensonga lwaki ekomawo kubanga abaana bano era yemu ku mboozi gye tugenda obayigiza olunaku olwaleero ku bintu ebimu bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Abaana tebamanyi kigambo organization kyeki. Nti omwana agenda nayagala okutambula nakirowoozaako nga yagagenda mu September nakirowoozaako mu June nti atandike process okitegeera reason lwaki mu March tugenda having a workshop eno tusobole okulaga abaana how early you have to start this process. Omuzungu waba n'atambula okujja e Uganda yakiplaninga last year mu Gwakusatu okitegedde gwe oddawo nti oplaninga tubaana baba abamu ne visa nti ndo bagenda olaba nti n'omuntu they haven't thought through this journey kyaguddewo bugwi bali nkuyiya buyiya okitegeera in most cases bayinza okuba balimba okitegeera naye nga tugenda gireeta abaana tubayigize nti oyino naddala abaagala okutambula nga bu September nti by now March balina okubeera nga olwedde ebintu byabwe bitandiseeko dda abamu nga wedde ne application ekolaki gyeri 3 months before your travel date so workshop ejja kubeerayo will be communicating the dates naye nga nammwe abajumbidde new generation consultants nabo njagala obeebaza kubanga bambi abaana bangi nnyo tutandise kati okukola ku baana ebyaddala abaana bazze tubaguliddewo files tutandise okuba preparinga conferences enzenjawulo ezigenda okubeera mu Canada. Canada neeri hot this year by the way. Conferences nyingi ezigenda okubeerayo so abo bonna aba looking for travel opportunities. Canada erina a lot of travel opportunities ate n'abo abantu abali abana-Uganda abali e Canada bakoze workshops nabo twagala obeebaza kubanga bangi era banjawulo twagala obeebaza kubanga at least abaana babeera nga balina opportunities zino okubeera nga batambuliramu. Wow. Okisegeera. Robin nsa waliwo mukwano gwange ali mu America omulala ali UK babadde bakomplaininga ku nsonga emu ne baŋŋamba abaana e Kampala nga bwe twogedde ku preparation omuganda wo oba sister wo oba brother wo akubira essimu nagamba Robin I want to come to America I want to work Robin is nkoye Saudi Robin is nkoye Dubai Robin ne mugoba paperwork n'atuuka mu America oba UK oba Canada oba France oba Germany n'omugamba nti kati nno munnange olaba byobadde olaba n'essente ze mbadde mbaweereza e Kampala kati wano otuukidde ddala ku base n'omugamba bakwata brush eyo tema omuzira gy'omuzira ku street n'omugamba tugende mu home n'atukenaga Robin kati mbunze mbuno ngenda mu bakadde naye nga bwe yali e Kampala yali abatama ng'okitegedde ng'ayinza obbafuukira ezzike
njagala kukola nze njagala kukola njagala genda bweru njagala genda bweru abaana n'abatali banganda ne ku social media naawe balina mu inbox yo njagala tambula n'omubuuza oli ready okufacing eno challenge n'omugamba ayise omumanyi winto ogimanyi tya nze ekiba kibe njagala kukola n'atuukayo n'akubira essimu n'agamba tulya njagala kukomawo nga reality has hit. Abamu ne bava wano ne batuuka ku kisaawe ku bisaawe bannawe omwana ng'akankana bw'ati nja kukunyumiza story y'omwana omu Kadama bwe natambulako naye nga nemusanga tugenda e UK namusanga Netherlands but nja kukunyumiza how omuntu Abannayuganda oba abavubuka bannange bwe mulina okwetegeka tandikira awo omuvubuka ayagala okugenda okweteekateeka tutegeeza ki? First of all kigenda okugamba abaana first of all mwebale nnyo okubeera nga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala n'engeri gye mutambuzamu page engeri gye mutambuzamu show yaffe eno kyonna kirungi kitegeeza kyetubawa we are serving the nation okitegeera era nga information eno gye tufuna wano etambula mu bantu bangi era tugenda kweyongera okubeera nga tugibawa so omuntu ali eyo ng'oyagala kutambula ngenda kwogera ebintu omuntu ng'oli eyo nga biri ebintu bye ngenda okwogera bikwatako totawana tambula bw'oba ng'oli eyo ng'oluzungu kizibu kyo ng'ate toli willing kumenyeka nga golooza Luganda kina kuba Luganda totawana kutambula toli willing kuyiga okutambula kwesonyukireko ddala bw'oba oluzungu obulira ddala kizibu kyo era toyagala tobifaako toyagala era onyiga nnyo nga Robin Kisti ayogedde oluzungu totawana kutambula omuntu ng'oli eyo nga hobby yo kwebaka gye bali nga hobby yaabwe kwebaka nina kazini wange omu hobby ye kwebaka ng'oli eyo nti tomanyi keera gw'oyagala nnyo otulo totawana tambula gwe ng'oli eyo omanyi nti nno tomanyi kukwata budde naye oyagala kgenda ku kyeyo totawaana gwe ng'oli eyo owulira wakula bakutreatinganga mumbejja ekigambo professionalism mu kamwako tokimanyi tobogolerwa tebakuyisangamu mu maaso tebakudisrespectingangako tobimanyi ebyo totawaana kukola ki totawaana kutambula njogedde ebintu biri bina peni eriwa weeri wano mpa ku peni kubanze nyengera bikujjukiza wano mpolampola nga bw'otukwata kamu ku kamu okitegedde peni yiiyo njagala nga nze bwe nootinga ogambye nsoose gwe bw'oba ng'oli eyo ng'oluzungu kizibu kyo English is your problem totawana kulowooza ku byakutambula era sigala e Uganda ewammwe bw'oba nga gwe okwebaka hobby yo sleep if sleep is one thing is the best thing to you nti gwe tomanyi kutulo totawaana bw'oba omanyi nti nno tomanyi kukwata budde time keeping totawaana bw'oba ng'oliyo gwe togambwako todisrespectingibwa towabulwa kisegera oli defensive buli omuntu kyakugambako gwe olina okwedefendinga totawaana kutambula kisegedde bw'oba ng'oli eyo nga gw'ogamba nze si trusting as a banka nze si trusting as a banka kasente kankagenda ku mobile money nze temuntawaanya tomanyi na bank system tomanyi online payment systems tosasulangako tolina willing kubiyiga sigala ewammwe Kampala tosasula musolo ate toyagala nakukirowoozaako sigala wammwe Uganda kati tugira tutandikira ku ebyo abaana kantandikire ddala wano e Uganda nti omwana ajja ewuwo ng'ayagala kutambula n'omubuuza olina education experience weewaabo abasinga ffenna twasoma eyo beginning is the first thing n'omubuuza travel history kale weewaawo travel history newoba tomulina kubanga buli omu alina first time ey'okutambula n'omubuuza olina kye bayita financial statement n'akubuuza kyeki kyekyo financial statement ndowooza okitegedde bulungi
bank account awantu awalaga nti nsavinga ku ssente nterekako ku ssente nenzijjako nenteekako vision eteekako obona ateekako bosi okitegera system eyo n'omubuuzi oba agirina n'akugamba talina wadde bank account ssente ze zigenda ku mobile money kati newebuuza kati ono yayagala okutambula okitegedde. One of the most vital things when you're going to travel is your financial statement. Bw'obanga gusigwa agenda okwesasulira, the host or the sponsor's financial statement is one of the things they care about, because bano abantu nabo bali ku business temulowooza nti no immigration eriwo bayamba muwone ensi zammwe muwone obwavu no balina bokukola ki ssente. Kati nabo baagala omuntu eyeeyimiridde, omuntu asobola okukola, omuntu ayina ku experience mu bulamu kyo. Bala ne bakugamba nti no travel history eri very important ku muntu atannaba kutambulako. Ebeera nnungi kubanga Omumerika ye oba Omuzungu wakulabira n'agamba nti nno omuntu endowooza eri a bit what expanded open. Omwana ovudde eri tokolangako wadde Uganda wadde akalimu n'akamu. You've never been employed by a Ugandan, but you want to go abroad and be employed. You're going to find a very, very hard time coping with these white people. If even a black has never employed you, osegedde kubanga system abaana ze baagala okugenda mu tebazimanyi gwe n'obeerawo tolabanga tobalina banka togiyingirangamu. Nze nina kankwanjulire Little Stars Tenderness Day and Boarding. Essomero ery'omulembe lisomesa omwana okuva ku nursery paka primary era lirina ebisulo ebirungi nga n'abasomesa bafa nnyo ku baana. Litumbula ebitone by'abaana nga swimming, MDD, computer lessons n'ebirala bingi. Essomero linyirira ate ng'ebisale byabwe bisoboka. Atwetaze tusangibwa Najjanankumbi oba kuba ku ssimu ezo wammanga olwo omwana wo asome ng'ali ebunaayira. Kati leeta omwana wo ku Little Stars Tenderness e Najjanankumbi tojja kwejjusa. Kyempita new generation youth. Kintu ekyo na coming up nakyo kubanga kitegeeza omuntu ayina endowooza empya. Gwedda taata wo aba ssente yaziterekanga mu sokisi oba n'aziteeka wansi wa pilo oba wansi wa kakeesi nga gyazitereka. Kati nawe mweno generation boto bw'otereka ssente zo mb'ozireka ku mobile money oba okuba tulina mobile money. No, tulina okugenda mu thinking empya, tugende n'omulembe oguliwo. Kati for example bw'ogenda mu America, okimanyi nti mu America osobola okuvuga emmotoka yo ng'olina ebintu by'ogenza okukola naye n'obeera mu mmotoka eyo paka bwodde ewaka nga togifulumyemu. Let's say for example oyagala ku bankinga, oyagala kugula ebyokulya odde ewaka, osobola okutuula mu mmotoka eyo n'ogenda byonna n'obikola nga tovudde mu mmotoka. Ate otya mbuuza otya system eri so advanced nti buli kimu kisobola okukusanga here in your hands, in your living room. Nti omuntu avuga emmotoka mu America n'agenda mu drive through ya bank erina drive through n'agenda n'avuga emmotoka n'agenda mu drive through ya bank nga bwe bagenda nga waliwo binalaba e London bw'oba ogenda nabiraba e London ne South Africa. Bw'oba ogenda okatikangenge ng'ogenze KFC ovuga emmotoka yo n'ogenda ku kadirisa ng'oli mu mmotoka yo n'ogamba chicken wings soda what okay thank you n'ogivuga ne weetooloola. N'opicking emmere yo n'osanga nga emmere bagipreparinze ku windo eddako n'osasula mu windo wennyini ng'otudde n'odda ewaka nga togifulumyemu emmotoka. Osobola n'okugenda ku grocery nti ogenze ku supermarket kugula bintu n'obiteekamu mu app ne babikupakingira n'osigaa mu mmotoka ne babikupakingira emabega g'emmotoka n'ovuga emmotoka yo n'okola ki n'odda ewaka nga togifulumyemu, because systems zaatuuka nti everything is wireless, like buli kimu olina kati kyenkugamba nti mu America waliwo ebifo bimu tosobola kugulayo oba tolina bank card. You can only pay with card. Cash waliwo ebifo ebimu nga takyakola
mu America kizibu nnyo okusanga abantu nga alina cash batono nnyo era basinga okubeera ne cash babeera baana bato kwegamba abantu abali awo abatalina responsibility okitegeera naye tosobola beera mu America awo nga tolina bank account kiba kizibu nnyo life ibegenda kubeera muze era babeera nkwegamba nga services ezimu tozikozesa wakiri tofuna kati waliwo gye bayita cash app era eringanga bwolaba mobile money waffe nti bw'oba tolina bank account wakiri beera ne cash app kubanga cash app esobola okuwa kaadi sobola okuweza bank card ku simu yo ate nga kaadi yaki ya visa naye nga ya cash app naye cash app si bank it's just an app nti osobola okuweerera omuntu aba alina cash app sobola okuweza kuva cash app yange nempeeza ku cash app yo kitegeeza naye cash app era naye erina okubeera ng'eri connected ku bank kitegeeza toyagala bintu bya luzungu toyagala luzungu toyagala technology embu byakuyitako gwe tobisobola kyokka oyagala kugenda bweru oshegedde mu systems ziri nga zo ziri set up nga buli kimu kirina kubeera kyangu omuntu teetaaga genda mu banka kujesente kati olaba naane e Uganda kyatuuka nti I have a bank and a DFC naye if there is no problem I can spend a whole year nga siyingidde mu bank kubanga tulina app eri ku simu nsobola okutransferinga sente nezija ku simu yange onto the bank using the app nsobola okujja sente ku banka paka ku simu yange nsobola okuguza ebintu kaadi yange mu America ebintu byonna ebisinga there are things you buy online nga you have to have a card to purchase these things wowe otuuka nga biru yo okusasula biru ye y'amasannyalaze oba eyaki olina genda online ocreating account osasule gundi yo but you're telling me for you don't have a bank account but you want to travel oshegedde so ebintu ebirimu oluzungu tobyagalira ddala ebintu ebirimu okusoma byonna toyagala kumanya kati kyova nti namba Uganda era wetweva nkugamba nti no bakyabalyako sente nnyingi nnyo okitegedde kubanga tetwagala kupayinga attention to detail as Ugandans we don't pay attention to detail and I've seen this that nina abaana abalenzi ewaka abatoototo otuma omwana n'omugamba genda ku dduuka ongulire kino na kino na kino oba ne nkugamba genda onteereko sente ku ssimu nga mobile money akomawo akuteereddeko airtime why is that we don't pay attention to detail bwe nkugamba nti ogenda ondepositingire ku ssimu yange ask airtime mobile money but in most chances nkugamba mobile money niyo osanga omwana agenza akuteereddeko ki airtime because we are slow loading and deposit byanjawulo exactly go load for me some airtime on my phone go deposit they're two different words kati for example kati olaba gwe you've seen the difference loading and depositing the two different things some youth out there tashimanyi era ogenda n'omutuma n'akola mistakes ate nekya tebaagala kubuuza omuntu akutumye it is very simple to just clarify nti ddala kino kyonsabye naye omwana ky'omugambye si kyakola ne bwekuba bazimbi omuzimbi wano e Uganda ky'omugambye okuzimba si kyajja okuzimba bw'oba toliwo ku site because naturally as Ugandans oba tuli just rebellious oba mpusokombulire Alan what is the problem with us because omuntu ky'omugamba ne bw'oba kimugambe mu mutima mulungi si kyakola oluusi oba abeeranga agamba nti nze sigambwako banange nina amagezi oba balowoozanga gwa muzalayo omugamba buli kimu according nange kisanga nnyo munnange oshegedde nga wetaaga okiddamu emirundi egiwera but this is how they're going to make mistakes when you're reading an application for example ogenda Canada bataddewo ku baana baagala okugenda nga students bataddewo egundi nga bonootekawo notice eri strong if you're going as a student waliwo ebbaluwa gye weetaaga ng'eva mu province essomero lyo bagita oba testament waliwo leeta ng'erina okuva ku immigration mu province gy'obeera essomero gy'ofunye gye riri okitegeera kyatandise wano mu January era bw'ogera ku website ng'okola application eyo
bakitaddeko nkitandise starting from January 2024 bwe kitandise naye nyinza okugamba nti omwana ayinza okugenda ali omuntu yena n'agenda n'akeberako n'askipinga information era bakugamba bwetezayo application ngeyo leeta teriiko application magenda gizza naye kadete okali katono oyinza opanga buli kimu naye bw'otasoma that kubanga bateekako ne exclamation osobola okukisoma right at the top of the page naye omunauganda yenna tajja kisoma awe application nga because teyasoma detail eyesookera ddala ya ascoringa yagala kulaba how do they apply naye nga there's something kibahighlightize kuliko ne ka red ka caution omanyi waliwo zino signs nga mu driving waliwo sign egamba stop ng'erina design ebeera designed somehow oba stop sign oba eri triangle ng'erimu red mu driving terms bw'oba olabye sign eyo oba ekugamba what stop kati ne ku application eyo bw'ogendako era okiraba kitulika ekigamba stop and read naye omuntu omunauganda bw'aba omwana omunauganda atapaying attention to detail tajja kiraba because ye bitukooya tetwagala ssoma awe nkugamba bwe biba bikukooya bw'ogenda okukola mistake otekeyo application ng'eri incomplete otekeyo information oba oli akukoleddeko akuwa agapapula nga tegali complete olw'okuba gwe tweyagala kusoma wayagala omuntu abikolere bibeere incomplete otaddemu sente zo bakume visa naye omwana eyeesomesezaako mpola mpola neyeewa ku magezi n'akosa ku magezi g'amazaali neyeeyongezaako si kino kyokka kibamusomesa mu kibiina omwana akola research before it is needed omuntu ayagala okumanyamanya ye muntu asobola okutambula okitegeera kubanga information eyo gye weeyongerako ekuyamba mu ngeri nnyingi nnyo lobini biba bingi kati owulira ebigambo biba bingi bibeera bingi bali batayipinga gambo gangi bwe gati anti awe nkugambira kati bw'obanga gwe mentality yo totambula oba waayo sente zo bazirye emirundi n'emirundi kubanga you have to understand don't come to Robin Kisti and say Robin show yo njagala nnyo eya travel one-on-one with Kisti niyo oluzungu okozesa lungi tewali application form gyogendagendako mugaka Allan otambuddeko olina application form gye wali ofirinzeeko nga instructions ziri mu Luganda kati nze bwe mba nga njogera luzungu mu sho sigamba nti mbalaga nti mmanyi nnyo oluzungu nina kye mba nkuyigiriza nti gy'olaga this is the system gy'olaga buli muntu gw'ogenda okuwuliriza agenda bba ayogera luzungu agenda bba omuzungu nze saakunyumiza omuzungu bwe yaŋŋambako naŋŋamba nga nina gye mubuuza gye ndaga naŋŋamba can't you read aha okitegedde kati Allan oba naakulaga nti no you can read there you go look on the wall buli kimu kiri okwo naye abanauganda nekira wentegedde abanauganda I'm like breaking down abanauganda ddala nga bwe tuli naturally kiringa ng'ekiri mu ffe omuntu akulagirira waali obanga alina waali n'omugamba kiki like kiki ekiri monument awo naye olw'okuba abanauganda tutambula we don't look at the signs on the road you don't see ebigambo ebiri ku restaurants nze leka nkubye bwe ngenda mu kifo ekipya kyensooka okusoma bipande nsooka okusoma ekipande ekinene ekiriwo obuduuka obuli okumpi n'endaba babuyita batya nemmanya because eriiso kati bwe bakubba nga olina katuli katono nnyo koolabirako oba otulanga kulagirira muntu nti banzibye ndi wano paying attention to detail is even for safety okitegeera because it is so important okubeera nti newoolagirira omuntu omugamba by the way if you're coming here you will see a big signpost of DFCU Bank or you see a big billboard of Star Times kubanga mu bwongo obwo mwekiri nti nkiraba buli lunaku naye waliwo omuntu gwekigamba ng'akiyitako buli lunaku nagamba sayini nze nga sigimanyi tukituwako ffe mu arcade eyo olina akulagirira arcade n'ogamba oba bulijjo ngirabawa oba bulijjo ngirabawa pay attention to detail kubanga Omumerika omuzungu omuswidi yonna gy'olaga bali abazungu obwongo bwabwe kwegamba bubeera obwaffe abanauganda obwongo bwabwe bulinganga 80% more, I think 80% more advanced than some of us Ugandans because ate sigenda tulo walinga nnyo kubanga abanauganda tuli bagezi omwana omunauganda asazeewo okusoma asazeewo okweyigiriza tuli bantu bagezi naye kiki ekituliko tuli lazy
go, or you rather pay money omuntu akukolere CV yo niyo manyi kigenda ku CV ku CV kugenda ko personal information ne kugenda ko educational background ne kugenda ko employment history ne kugenda ko references ku bintu ebyo byonna byenjogedde tewali muntu mulala byonna oba obirina amanya go ne age yo ne height yo nzaabi manyi oba gwabimanyi amasomero ge wasomeramu kuva P1 oba P5 oba whatever nze agamanyi oba gwogamanyi era gwagenda ogambulira right emirimu gy'okozeeko nze agenda ogikubulira oba gwagenda ogimbulira nze this is all your information but you're willing to pay someone akukolere CV simply because you don't know the format. Omunafu swa milioni 5 bamujjuliza ebintu bye anenge babikutuma fenna no babitukoze okisegedde kubanga information ne bakutuma nagamba era pass slip yo nogireeta era birth certificate noleeta leta gundi noleeta information yo bagenda tukutera ku nenge ekikusasuza olwokuba tomanyi system ya simu online system kati bonotuuka mu nsi gy'ogendamu ani agenda okubikolera teri oli wano ogamba nze ne mala ntuuka eyo njavuga uba nja kukola ki naye nga n'okuvuga bagita batya ng'oli bona mugamba kusendika address ng'oli pin address address yes pin location ndaba nnyo Bulaya oli agamba can send you a pin address? Yeah, let me send you the pin location. Yeah. Pin. Bakweza pin nenga tosobola kugoberera map. Nze nchira bina ababoda bangi. Abavuga safe. Olutuka nga app ajijjako. Nga app ebere tambula nenga akubuza tuddawa. Aga katonda. Nga akubuza tuddawa. Kubanga app yennyini tabitegeera abalaba app owa boda wa safe boda ebe mumalako emirembe okugigoberera nti agoberera kitegeeza tetwagala tukooya tetwagala bikooya bwongo bwaffe naye twagala otambula okufaako obuvu kugenda ebweru kati ALLANCRUZ tudde ku kintu kya airport tutandike something as basic nga airport ebintu bya airport byonna bibeera mu koodi bakuwa ticket yo nga kuliko get 5 okitegeera nga bakuteddeko ennyonyi amanya g'ennyonyi gajjira tegajjako nti no what's it called Qatar Airways tekubeerako kigambo Qatar tekubeerako kigambo eriwo endala Emirates zibeera codes bisimanga B oba E simanga 140 get E flight 147 B whatever osegedde kati bakuwadde ticket obudde wano toyina kyotegeera bakuwadde ticket otuse Schiphol omanyi how Schiphol yewa Amsterdam eyo Schiphol ye biggest one of the biggest Netherlands bagita Schiphol we batuteeka yeah Amsterdam Schiphol eyo Schiphol International Airport my friend baba nene yemu kuzisinga obunene mu Europe awo oyinza otambulira 45 minutes oba 30 minutes okuva ku gate eno okutuuka ku gate ya international omusajja yaŋŋamba nga tuli Netherlands awo bino abannayuganda betwebuuzisa omanyi nga bw'okyogedde ffenna tukikola n'otukako airport nga tiketi yo esoma bulungi byonna ebintu n'otukako airport n'osanga omukyalo oba Robin n'omugamba hi madam how are you where is gate
2E tunakutunulira bwati nagamba look at your ticket. What does it say? Get to E. Why is get E? Show me. Or not about noga yiri. Nadamu nakutunulira bwati. Kati olabye E. Kati lwaki ontawanya? Waliwo akantu Netherlands ku airport. Waba buyita butya? Buba bu screen. Otypingamu gundi boti notuna boti nekakulaga nti get E eri wano bweti flight yagala eri wano bweti naye oyogedde ku airport ye Netherlands oyinza okutuuka nga tocha owunga osobola n'okuwunga n'ennyonnyo nekola ate nga buli omu atambula bibye toyina kwogenda stopping ati ndagage buli omu ali ku time kukwata ki nnyonyiye ennyonyi baana bange basebo ne bannyabo ennyonyi terinda gwalina okulinda ennyonyi nnyo tulinda kyenvudde mbagamba bino abatakeepinga time ennyonyi terinda omuzungu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 982 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor tagumiikiriza late kama gwokimanyi ku airport ez'amaanyi abantu batambula bwe bati ngenda kuteka bag atambula akola bwati bwatunula fe Abannayuganda bwe tutuuka bwe tuti woba akava mu nnyonyi bwoti n'olandinga onoonya gw'obuuza hello. Where is my plane is coming on Igeti omuntu akutuliraga badde agenda badde katuuka leka mbabuulire waliwo gundi ebifo ebimu mugenda okutuukamu baba deporting lwa budofi kubanga beebuuza ono yeyeefiringiddemu application nga tasobola na kusoma babuuza ono tamanyi na kumanya nti no just gate eri bweti ne bweti nti oba bamubuuziza ekibuuzo otuuse America nno bazza olimba oli awo ku airport otamatama oba wakatuuka ku America tolowooza nti nno olw'okuba ofunye visa wano eya America already oli mu America bw'otuuka mu America let's say for example otuuse ku JFK eri New York one of the busiest airports JFK Kennedy yes JF Kennedy airport eyo JFK ogiraba bw'otuuka wali ng'ogenda oyita ku immigration wali baddamu ne bakubuuza ki ekikuleese mu America okitegedde oli bye yakubuuza ku visa post ng'ogenda ogifuna ki ekikutwala mu America ono agenda kubuuza naye ki ekikuleese mu America otandika okutamatama bakulinnya ne bakuzza ewammwe waliwo omuyimbi sigenda mwogera linnya naye yagendako mu America ng'agenze mu America kupafominga naye bo baali bamubuukinze ku visitors visa laba bwatuuka ku airport ne bamubuuza ozze kukola ki nzize kupafominga permit eriwa kyokka nga mu passport mulimu visitors what visa bamuzera teyapafominga era naye akimanyi bamubuuza permit n'atunula bamubuuza permit tamanyi permit kitegeeza ki ndowooza n'oyo yali amuleeta abayimbi baffe abayimbi baffe ndowooza n'oyo ne promoter yamutwala naye yayita tali wise kubanga ku America bakubuuza ozze kukola ki kati gwe ng'omuyimbi oba omanyi nzize kukola ki jjukira work permit eri more expensive than a visitors visa okufuna work permit visa kiri more expensive than a visitors visa. Visitors visa ya America ya 16 ya Canada ya 10 oba 5 oba 10 between there naye work permit eyo oba ogenze kukola ki kukola kitegeeza you're going to there's an exchange of money bagenda kuwa sente so it is more expensive era tibabalimba
A work permit visa is different money from a visitor's visa. Some countries is cheaper. Trying a UK. Ebira mwezi lunana bano ba caregivers abagenda. Obera mu pound lunana choke ya visitor. Eri mu pound 15. Okitegedde. Kwezo bakimanyi bajja kumma. Bajja kumma bazirye. Nezirye nyingi. Oba wadde so probability yokumma teriyo kyamanyi kubanga oba obaletera sente mu economy yaabwe nabo that's how immigration also makes money. Because immigration is not just to help you guys to immigrate. No, it's to make money. It's to make money from you immigrants who are coming in. Bagala nnyo mu abajja okukola babagala kubanga mba muteeka taxes back into their what? Their economy. Waliwo omwana twali tugenda UK. Kadama. Omwana yali muwala nga mutototo. Omwana bwe twatuuka Netherlands. Najja we twali tuli ne Simon munene w'ekibuga. N'atubuuza kati wano tutuuse. Omuli Netherlands tugenda London. N'atubuuza kati wano tutuuse. Konze nedda. Tugenda linnya tujja wano. Etusulewa London. Tusule London. N'agamba kati wali babuuza biki? Nemugamba nga bwe bakubuuzizza bagenda kunamba bikubuuze why are you here? Nagamba nze maama nze n'oluzungu lwange si lulungi kati babuuza bagamba bagenda kudamba batubuuze ebyo ebintu bane nze mbadde mmanyi byawedde nemugamba nova mu byokubalaata okitegere bakuzze wammwe nno n'abeerawo n'agamba bannayinza ekirungi kya byonna kasita nina visa Katonda wa bujinga akola bane Katonda wa bujinga akola nze olaba nagende wa bujingo n'ensaba ne bampa visa wallahi tebajja kunkomyawo nenkuba Saimo akaama mugamba nonno Saimo tetuganye ffenna tuli banna Uganda naye ono naye ku immigration weebereremu okitegedde nga tuka ku immigration nga bambuuza nga nteekayo akatabo nga bankiryalinga nga nyingira Saimo nga saayo nga bamukiryalinga ng'ayingira kati oyo omuwala yalwa mu line okumala eddakiika nga 2 mu ezo nga bamugambye aside netumulinda eri netumulinda bambi finally n'amaani akolaki najja bwe yali yakatuukako bw'ati kyasooka otugamba ne Saimo kale baana mmwe mbanoonyezza nga bali wali bankaza nga sibalaba omusajja n'ambuuza oli ne baani ne mugamba nzize nabo naye simanyi we bali ne tumubuuza fe abeesanze wali Netherlands ate kakati bakubuuza ozze ne baani mbozze naffe are you really ozze naffe as in mu passport as in ozze naffe n'agamba nze bambuuzizza ne mugamba uli era nze kino Robin nkikubuulira ne bwe ntambula naawe nga tugenda nga tuli mu kutambula bwe tuuka ku immigration z'ensi nkugamba Robin bw'oyitawo Aizulu bwe mpitawo Aizulu twesanga eri ku okitegeera era nkugamba Robin genda kweritera ngende kweno good luck era nagamba Simon ne mugamba Saimo good luck bye kubanga bwe moto era ababiri osolo bazaayo ababiri nze nyinza okuba manyi okwogera era nze natuuka wali nesinsa amannyo gange hi Alan hi how are you I'm okay why here mugamba we have a show biki I'm a comedian I do today you're a comedian yes oh really mangu awo sije YouTube mulaze skits oh okay I don't understand the language but seems you're funny okay we did it netunywa usajja naka nakikonamu najimpa bwe yajimpa satu na mabega odabuzi chokoli ali sanonya Saimo nomagazachi nasikakasa okange Saimo yansanga ina ngamba ati owayo weda ne mugamba owaye twalaganye isi buli omu atukali ali kululwe era oli omwana yayongera ku nayongera muyigako kintu kirala nti bannange bwoba otambudde n'omuntu wonga ddofe
okujjawo nga maama wo sister wo aizo pasa zizamwe na visa ne bwaba sister wo buli omwali gweyingira kubanga ajja ba sister wo bino nga Robin bwagambye nti buyalezi mu luzungu simanyi biki tewayagala kwogera luzungu omusajja akubuuza why are you going sorry Robin, why are you going? Where are you going? You know, this thing we have this convention. It is sikunyumiriza omwana omuwala oyo yakwata essimu n'akubira mukama nsonyiwe n'akubira eyamukolera ku bintu by'ogenda ng'oli bwanakukolerako abo abantu abali eyo Bulaya abalina ekisa yakwata essimu n'akubira oyo eyamukolerako n'afuna visa n'amukubira essimu amuwa owa immigration amunnyonnyola mbu hello Mr. Mark you talk to him you talk to this person but nange jiza nokukubirawo oluyawo bala ngoba otuswaziza nga otumazeeko otumazeeyo omuntu omukoleddeko atuuse mu America abantu abalina ekisa byakuwa bank statement ye n'ebintu bye otambuliddeko otuuse mu America ebibuuzo bye bikuyingira ali entry bikulemye ng'ogamba kankubire Robin Robin how are you Robin you talk to police kyova olaba abantu abamu mutuuka e Bulaya Robin ajjako essimu naga ndeka ate nebweru batuuka era kyova nti n'omuntu yenna abaavudde e Uganda bwatuuka ebweru abeera fala nange mwenyini nali fala kubanga ova wano e Uganda n'otuuka eri n'olaba ensi nga yatuleka ensi zatuleka dda like ngeno muli mu kyalo nga tuli mu kyalo nga nawe olina ebintu byolaba n'ogamba bannange mbadde mmanyi ndi wakabi naye nange bannange abavubuka abatulaba Robin bannange temwewala luzungu temwewala kusoma bw'osanga omuntu ayogera oluzungu teekayo amatu yiga olanze ne bwentambula ne bakimu abo oyo kimu nti kyali wange wa kamera era ntambula naye nga yagenda okunkwata mugambirawo ne mugamba Kim olutono lw'omanyiimu lwogere ekirala wuliriza Robin omuntu otuuka airport ziri otuuka bambiko airport ziri ng'olaba ebintu ebirungi ola airport ennungi zikkuba enkyukwe okitegedde n'otandika okutya n'otandika okutimira n'olowooza oba wa immigration akugoberera oba wa police anaakwata n'otuuka wali omukazi n'akutunulira bw'ati mu maaso nga tatemye naga passport please n'otandika okutunula ebbali n'otandika okwekwatamu ulya bakubuuza passport n'obuuza me gwali mu queue no the one behind you there ulya gwali mu queue gwatunulidde omusirikale sika nagamba hello how are you passport please then oga me it's my turn I mean like wake up weba say are you sleeping wake up oba yagala kyokka ekyo kimmala omuwa sigino nti no fala yali mu line gwe ntunulidde mugamba yo passport aŋŋamba me mweba n'omwana ogimuwa n'akola bw'ati nga Miss Robin how are you I'm okay where heading this airport Robin where are you heading oh I'm heading to Washington n'akutunulira bw'ati Washington you see notandika okwe-explaining akakutunulidde gotandika you see here on these papers here it says we're going to be reaching at this hotel excuse me side sokodde side okitegedde next mama awo nga kabalayo nakumuguma bannange akantu ako nkatya nkugambe airport etiika akantu ako nkatya kano ke bagamba nti waliwo bendaba nga babagamba nterobera ku TikTok ngoli bamugamba
Excuse me, Mr. Kim. Please move out of the queue. Aga, next. Politely. Go back me next. Excuse me. Jangu eno tere ndala. Ono nasituka na gamba. Follow me. Ay. Akina searching embora bo badala oli. Ate wali ensawo weziyita. Ensawo weziyita ne bakugamba soko ddegwe ku side ensawo yo tujikebere bit more. Mama. Bananga kantu akatiisa. Banange. Seli kantu katiisa ku airports. Nga kantu ka excuse me. Move out of the queue. Come on the side. Ne bagamba addako next. Excuse me. Nava mu ntebe ye. Najja n'agamba. Nataka kukubuuza. Miss Robin, follow me. Ho! Anti bakola bat. Follow me. Mama. Oga bobanjaga yandi. Bagamba Kimu. Obane yantera mu. Omulundi ogwasuka twagera ne Kimu e Dubai eyo. Batukirialinga bulungi passport bazikonyemu tuyiseewo. Tuli bana. Nze Kimu divorce oba nani omulala. Twali basatu oba ne Mudra. Ne Avapeace. Fena twali kunyonyi yemu. Ne tuyitawo. Tuba tutambula. Omusika n'agamba Kim. Excuse me? Nga lete nsawo yo. Kim garora afuke mu pai. Nga bring your passport. Najibikula bwati. Naga. Excuse me? Follow me. Ati oma yasoka mubuuza is it your first day bichi n'amaana ajibikako bwati. Namugamba follow me. Bana akantu awo nkatiya. Agamba follow. Ay. Anti bakutuseyo nibatandika okuinterrogatinga nibatandika okuzaamu opya. Ate baba batunula. Ate they pick and choose. Boba they profile and they pick and choose agamba oyo. So ketumuzeeke bali tulabe. Tumunyegenyeko kwa stories kwa. Bambi ebintu bino tuyoga ne Robin. Sigamba nti naye mwenna abakituuseeko mu kituuseeko. N'otuuka ku ttera. Oyina gamba nze tebammazeeko ddakiika. Anga smiles nanga hi Robin, how are you? Welcome to America. Oh, yes. Is this your first time? Yeah. Okay. Enjoy. Enjoy your trip. Gwe ne bakutuukako. Natandika kikitana. Wena engalo ne zikankana. Nga buli kyokwatako bana bakiri bwe kiti. Onoonyeza passport naye yo bakubuuza passport otuse maaso gatera passport eina kubeera wano already otandise okufukutula oginoonyeza omujjiddeyo ticket z'omuwadde ate akusabye passport ogiyo passport omuwadde ticket omuwadde covid omuwadde yellow fever buli kibu ekyo kakusabye passport kutunuulira bwa kakana ono si musirikale akuli maaso muntu nga gwe naye ali ku mulimu gwe naawe ogenda mitambulo gyo abaana baleme baragana confidence. First of all, confidence kintu kyamaanyi nnyo. Kati ab'oluzungu tubamaze. Robin tugenze ku sleeping. Abebaka. Waliwo omuntu wange gwe mmanyi ye yagamba sleeping hobby ye. Ne mugamba leka nkubulire. Tolowooza genda bweru. Don't think about it. Kubanga ebweru first of all teri kwebaka. Okwebaka gye kuli. Naye okwebaka kusaamusaamu. Oba oli mutuuze oba toli ziri ensi zitambulira ku economy zitambulira ku ki kukola okitegeera zitambulira ku kukola so kati gwe ozuukuse bakugambye nti no you have to your shift starts 3 to 11 every evening kubanga kati bo bali mu different shifts 3 to 11 that's 3 p.m. to 11 p.m. Gwe nolowooza nti no ojja kutuukayo ku 3:20. It's just 20 minutes past 3. 3:20. When you go in, you're clocking in. Emirimu egimanya abamanyi Uganda nti clocking in abakitegeera mugitegeera. Clocking in kitegeeza clockinga in time yennyini gy'oyingidde ku katikitiki ku kadakiika. Okitegedde? So, eddakiika agaabiri oba ezo ssente tebagenda zikusasulira. Ne bweba eddakiika emu, ne bwe ziba bbiri, ne bwe ziba ttaano. Tebajja zikusasulira nga zo zereeti. Shift yo weba ya mwenda.
tuuka ku 245 250 kubanga bw'otuuka okilookinga ini olina okulaga nti you either came before 3 or at 3 exactly on the dot. The more your time it goes above your time you're supposed to come in, bajja kutwaka mu disciplinary kubanga it is just etiquette, it's professional etiquette okubeera ng'okuma ebiseera. There is a reason why omuzungu agamba time is money. Bannange, time is money. Okitegedde? Gwe eddakiika gy'oli mu kuyisaamu erina kyenkola ky'otamanyi. Nnyo buli ddakiika gy'owa westinze. Kitegeeza ninatuuka 9 nentuuka 9 n'eddakiika 2 kitegeeza awo efudde. No, eba tefudde oba late those 2 minutes bazijjako ku ssente zo. Okitegedde? You get paid per hour. If you're getting paid $8 or let's say $10 an hour, and you come at 3:20, they will deduct the 20 minutes that you came late. So ekkumi terijja kuwera. Oba ozannyira mu ssente zo. Si bino Uganda osasulwa salary bakugambye ojje ku 4 ojje ku 6, you still get your salary. No. Omuzungu okolera per hour. Bakugamba this job gives you $12 an hour. You start at, if you're supposed to start at 9, come in at 8:45, 8:50, 8:55, or 8 on the dot. 1 past 8, 2 past 8, 3, you are late. Oli late. Waliwo mukwano gwange yali annyumiza era ndani eyo. Nangamba yali muna Uganda aina home, aina agency. Yes. Egaba abakozi mu London ku homes ezenjawulo. Staff. Nangamba omuzungu yewe yamutiira. Singa orikomendinga nogamba nti Robin ogenda kukola mu home y'ensambya. Ne abensambya ne bagamba you're sending Robin nti ye. Robin oyo n'atalabikako. Gwe nannyini home. Yes. Gwagenda ogenda okole. Okitegedde? Kubanga oba tewakoze schedule bulungi. Okitegedde? Oba olina okufeeling, you have to feel in, because staff, if the staff is, if you're understaffed, if there's a shortage of staff kati nga mu home, muli mukulabirira abantu. Okitegedde? Muli mukulabirira abantu. Nti people's lives are dependent on you. Omukadde atasobola kwejja mu room, olina okugenda omugje ku buliri, omuteeke ku kagaali, omuvuge atuuke ku dining hall waliira. Okitegera? So if you're understaffed, that means bano ba residents tebagenda kulya mmere on time, tebagenda kunaaba on time. Eddagala bayinza kuba kati waliwo be bayita mu homes muno temuli ba caregivers bokka, waliwo be bayita ba meditech. Meditech be baga eddagala. Meditech is caregiver. Meditech asobola okukola omulimu gwa caregiver, ne caregiver tasobola kukola omulimu gwa meditech. Kubanga bwa meditech oba wayiga engeri gye bagabamu eddagala. Eri ebweru sinti buli omu agaba eddagala. Bino Uganda nti buli omu amedicating eddagala, sinti buli omu olina okuba nga asobola okukola ki okumedicatinga, kubanga you can medicate someone the wrong way and you get sued, oba the home gets sued. That's why they have to get specific people nga meditech. Kati gwe meditech ozze late, caregivers there at 9. Meditech olina okubeerawo before the caregiver, kubanga olina okubeera ng'okupenga eddagala ligenda mu rooms ez'enjawulo, kubanga caregiver omwana omugamba kati lino oligenda mu room eno, lino oligenda mu room. Oba ye kennyini n'alikwata n'alitwalayo n'amakinga sure. In fact bo bennyini they have to go, n'aliwo omukadde n'amakinga sure nti omukadde aliswallowinze mu kamwa, n'amugamba ogamba yasama tulabe. Kimanyiddwa buli 14 February omwaka gwonna ebyala Valentine eyaluna egenda kuba ndala nnyo. Tugenda kubeera mu Love Legends Valentine ne Victor Rose ku Kingdom Kampala ng'abanaakeerako okusasula bajja kusasula omutwalo gumu, ate abalala emitwalo 2, VIP emitwalo 5. Abanaakeerako okusasula emmeeza bajja kusasula kakadde, ate wali ku mulyango $2,000,000. Mujje twekuba ma love ku Kingdom Kampala ku Valentine's Day ne Victor Rose. Bitiiriddwa mu Center Victoria University ne Galaxy FM. Kati gwoli meditech ozereti
because onyumira nnyo otulo babikusibirako ojja leeta omulundi gumu bwe guti you have inconvenienced the whole shift because this department needs this department to function. That department needs that department to function. All departments are dependent on each other. So kati omuzungu ekigambo professionalism bwe kiba tekiri mu kamwako weebakiriza. Don't bother. Nakugamba ekyeyo ky'omukadde oba omulalu obaani ekya caregiving nti omuntu wo client wo aba yeebase gwe amulabirira ng'olina okubeera ng'otunula yali awo ku buliri yeebase ng'olina akatebeko kali wano emitwetwewe otudde booti kale weewaawo ezimu ziyinza obeerako n'owandikako ku magulu n'otekayo akatebe naye n'obeera ku simu from bw'oba okoze some people okola 11 to 5 shift 11 to 5 bw'oba okoze 11 to 5 kitegeeza okuva ssaawa 5 ez'ekiro ogenda bba okola ki otunula kati oyinza ogamba kanebekemu otulo tutonotono nga sinagenda ku mulimu otuuke leeti nga waliwo akulinze kati first of all every shift you're going to you're relieving someone abadde ku shift before kati buli bwajja leeti ono wa shift eno tasobola kuvaawo gwe nga tonnatuuka era bw'akola n'akulinda abeeramu extra time bamuwa extra time kitegeeza ezizo ziddawuwe bo tebalina we bajja zaabwe nti bawono extra money gwe gy'okole omumerika banange abazungu bane mwagala okugenda kuba we're trying to teach you the mindset buli ddakiika oba oluusinga sente kati gwe miniti emu gy'omala ku mulimu nti olina ekibuuzi ky'onyumya n'omuntu eri tebiriiyo buli miniti ebeera sente oba 1 cent oba 2 cent buli miniti ebeera sente buli gy'owestinga sente tojja zifuna so olina okumakinga sure nti lesa for example olina tutandika ssaawa 12 okukola olina okubeera ku nursing home ssaawa 12 kati omuntu alina okubeera ku ssaawa 12 ku nursing home nga mu winter zuukuka 10 omanyi lwaki olina okuzuukuka ogende ojja omuzira ku mmotoka ogireke ng'etokota ebugume ogende bw'oba olina abaana otegeke ebintu by'abaana byogeno oba omuntu olina gwogeno obalekera otegeke ebintu by'abaana baaga y'abaana biki weetegeke oyambale opaakingeyo maybe lunch oba wagipaakinze ekiro gy'ogenda okulya nga olina bu leftovers wapaakinze edda mu diishi weetegeke ku ssaawa ziwere 11 tuula mu mmotokayo ovuge kubanga enguudo za winter tomala gazivuga obudde buba obudde bunnyogoga obudde buba buseerera olina okwewa time otambule safely ku makubo okitegeera oyinza osanga omuzungu akugamba give yourself preparation time omuntu yenna traffic is never an excuse to be late wangi traffic ku muzungu traffic I woke up late is never an excuse to be late. Toina excuse gyosobola kuba muzungu. Mbadde ntwala mwana wange ku ssomero. No. Traffic yankunta abadde mungi. No. Then akugamba you should have set off earlier than you usually do. Kyenvudde nkugamba obuba olina okubeera ku mulimu ssaawa 12 zuukuka ku 10 otandika okweteeka weewe 1 hour nga yo yakutambula butambuzi naye oba gyogenda baddakiika 2 wakiri otuule mu mmotoka yo nyamukyala mukwano gwange Rachel Gonzaga atera okunkubira ng'atuuse ku mulimu naye ng'alinda naŋŋamba atujja tunyumya 40 omuvuzi alida kikaana kubanga wakiri aze mangu wakiri atuula mu mmotoka ye naye nga tali leeti kubanga kasente ako omuzungu ate akuwa emirundi 3 gyokka abali generous okubeera leeti nga yaggobye dda ogusooka akuwa warning akugamba ogwokubiri n'akugamba warning ogwokusatu n'akuwa disciplinary bw'okiddamu bagoba bugobi toyagala kukugambako otuuka leeti tokwata budde onyumirwa otulo nga tabbu mbwagenda kuba kyeyo mbw'oyagala genda kuba kyeyo kati nno mulimu bano abatuuka eri atuuse bwe bwawa afunye omukisa ageze mu Amerika atuuse eri
alaba wane Uganda amanyidde azukuse sawanya akuteko simiem aiseko ku statuses alabye lugambo gambo TikTok agambye shalwa detira chai bamulese ayimuse yakozeko agenze wali kabala ka munne basibya obakubiye ekibozi bla 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 atuse ebweru kati atuse ebweru olw'okubata nafuna kipakasi alowooza kati ajja kuzuukuka status zajja kgenda azirabe naye nga bwalaba status eri gye yasigadde amasimu gatandise omukubira amaka gaalimu oli eyamulese waka atandise omukubira look out owa mail waliwo owa mail agenda okujjaawo look out for that atudde awo tewali kyakukola nno ayagadde agamba kati wano wali boring tewaliwo ka boda tewaliwo ka taxi tamanyi kuvuga atandise ye bannanga America ng'ebowa wano mukola biki wano nga wabowa wajja kunyumirwa oba wajja kukola ssentebe wali olinnyonyiwa nga mogenda kukola kikuba kyeyo ekyeyo kiyita ki ku kyeyo teriyo life ku kyeyo teriyo life waliwo eyaŋŋamba Robin not everyone here doesn't sleep okitegedde yes it is true there are people who do ng'omulimu gwokka gwalina is a 9 to 5 9 to 5 girekera abazungu abasomako kubanga mu 8 hours ezo zokka olunaku tolina ssente zogenda kukolamu ojja kukola zikulabirira gwe eyava ewammwe nga mulina ebizibu byoyagala apartment oyagala nze nina omuntu wange eyagenda ebweru naye omuntu oyo ye emyaka n'emyaka yagaana okukola mu baki yasooka n'agaana okukola mu bakadde ng'alina akalimu kali awo ka corporate kakola ng'akola lunaku 9 to 5 n'akomaawo n'adda ewaka n'ayingira church kitegedde naye nkugamba nti omuntu oyo toyinza emyaka gyonna gy'amaze ebweru toyinza mmubuuza nti kati kayina e Uganda n'akakulaga naye abaddeyo akuzizza abaana okitegedde akola 9 to 5 ye kati ate 95 yagivaamu ng'alaba tekisoboka 9 to 5 etegeeza ki kitegeeza nti okola hours 8 zokka ntuuka ssaawa 3 nomala 11 okola nga ali Uganda naye anti kyenkugamba 9 to 5 9 to 5 eyo kizibu nnyo okusanga omuntu atali professional nti oba doctor oba real estate ate nga ne ba doctor abo bali busy people era they work njabuuza mukwano gwange bamwita Brian Kayongo ali mu real estate exactly like real estate like maybe a lawyer administration retail you can do a 9 to 5 retail osegedde oba notanga 8 to 5 1 9 to 5 1 9 to 6 whatever retail kwegamba emirimu egiri waliwo abali awo nga ye 9 to 5 emuwa exactly enough kitegeeza musajja wange Case Kawalya yes fe abaveero nga tulina ebirooto byaffe nga bwe twali twateesa 9 to 5 Case kati eyo tagisobola 9 to 5 anti kati Case ye alina kukola more than that ne bwabanze kati eyo ne 9 to 5 ebe mukaluubiriza ng'ovudde Uganda obadde serebu omanyidde ne life eya kangende ndewa n'ekikomando nnyumirwe nti ekyebiri kimmala olunaku ekitwalo kinzizaayo waka ne kindeeta nja kweyiya ku mulimu mummotoka njiwamu ekitwalo okitegeera eri tebiriiyo nti 9 to 5 eyo osobola ogikola naye tejja ku addinga up kati omwana abeera 9 to 5 naye ng'ekiro avuga Uber oba nga alina 9 to 5 naye ekiro ng'alina ekikadde wa dabolinga n'agenda n'ako so kyenva nkugamba nti si nti buli omu teyeebaka naye abasinga bw'obanga oli immigrant wagenda kukuba kye abasinga tetwebaka ekinene nnyo awa zojja ofuna ezeetulo 4 ku 5 wali omukwano gwange yabadde ambuuza nina brother wa ayagala twala brother we nina ngamba brother wange azannya nnyo akapapula betting naŋŋamba ekya brother wange ayagala nnyo ddiiru
ekirala ye muntu gwowa n'omuwa $100 nogagenda ongulireko kino tazza balance ali awo obulamu bwe bwakukumpanya ayagala nnyo ebintu ebyamangu naye kati ali awo nga mbuuza anaasobola kati olaba bwenzi kijjukidde wano omuntu ng'ali awo wa betingi kunywa kawalaji mukumpanya akubamu akenge kwegamba ebintu bya ssente teyeesigika oyo ajja ku ending up mukomera naawe nedda bababuulirira kati bwe batuuka ebweru omanyi kyebakola badda mu scamming golowooza lwaki America tayagala mu Nigeria ku nsi ye yamutama omanyi lwaki gwe hashpapi omumanyi wali omuwuliddeko omusajja guleta hashpapi yalikene Dubai the biggest Nigerian scammer alinako ne banna abalala ye bamuta gyali bamusiba ne mukomera gye bamusiba nabbirayo azini ng'ali bweru nabba nakola omulimu ng'ali munda ne baddamu ne babba ebweru banne nga ye yago okitegedde nti Abanigeria bano bagenda ku America first of all bagezi nnyo kati wabeerayo omunaye gwagamba abeera mu biddiiru akuba akapapula abatayagala kukola clean money ebweru bwe batayagala clean money the only way out is drug dealing kutunda drugs oba kukola scamming okitegedde selling guns things like that abatayagala kitegeeza oli muzadde oli mu America oli UK oli Germany oli wawe oyagala twala mwana wo naye nga nawe okimanyi bulungi omwana wo wa bintu bya ddiiru kati omwana bw'atuuka eri Abanigeria bano omanyi scamming gye bakola babba benefit jukira ensi zino ziriko benefit okitegeera kati omuntu bw'afuna ku social security number yo balina engeri bana Abanigeria gye bayingira mu system y'omu America naweereza benefit waweerawo omukadde ng'ali eyo oba biki ne bakwata benefits ne bazikyusa address ne bakyusa address nti kati eno benefit ekifo ky'okugenda ku address eno jjukira ejjanga check ne bakyusa address benefit nejja ku address ye gyayagadde omufere ye olukwata ng'akwata check ng'agenda agikashinga ababbye ssente z'omukadde okitegeera waliwo abafuna monthly benefits oba weekly benefits bascaminga mu ngeri za njawulo bamanyi okuscaminga abantu abanoonya emirimu naddala mu Atlanta muli omunigeria omufere mama buli munigeria omufere asinga ali Atlanta bali bafere nze nagenda mu Atlanta naye waliwo omusajja yanfera tukomewo tumulamu katono nnyo tukomewo n'engeri gye bafera Robin Kisti tova okay tukyeyongerayo omunigeria yakufera oli teyalina mu Nigeria yali mu African American naye Atlanta okisa nkugambye abafero batanga Atlanta kati nabana Uganda bagezigezimwa abana bogambye asiba akapapula amanyi biddiiru balimba bala batunda amasimu amakadde naye n'agiteekako brand n'agimaking ampya omwana yenna akola ebintu ebyo America tajja gisobola jabbeera mu kkomera abaana ba mutaasa tebasobolawo abo ddala abasinga tebajja kusobola kubanga obulamu bwabwe bwa ddiiru ate ng'eri mu America bw'okuba kiddiiru oba olowoozaamu ku kkomera ate ekkomera eri bakusiba n'ekisuubizo ne bakanyuga gw'omufirika mba ndi awo bino ngenza America Atlanta ndowooza Atlanta munnange nange nina okucakala nabo baddugavu muna abakazi betweyagaza ogudde ku African American akukubye omuvubuka ng'asooka alabika yanda bajjukira nagenda nasooka kusoma mu hoteri nga muvinze mu Atlanta ndowooza nga ndaba ndi n'obwana ndowooza andaba ndowooza okumala ennaku nga 2 oba 3 anketta kati mu kunketta ndowooza lumu ng'ajja neeyogerezaako kajjukira oli si depressed kangambe naye oli mu kifo kipya tobitegeera bulungi kwegamba yagala kumanya muntu mupya gaya atandika okuneeyogerezaako yeefudde nga nkwana awo biki yeefudde ayagala gunu bwana bange biki nga omanyi naivety abakazi tuli naive oluusi nze nange omulenzi n'abakinenzi kirungi kitanze okunnimbalimba ate sitandise okufuulinga ekirenzi mijasi wiiki emu kivuuka tuli ku hoteri kitansasula mu ruumu yange biki
ne bannange obusiru buno ndowooza nabo bubeera busiru buyonke maama leka nkubulire laba omulenzi bwa matiza tyanjagala laba bwembeera nga movinga mu Atlanta tutandise okunoonya ennyumba mutubeere ffenna ebaddaage tuloweza ennyumba mutubeere ffenna kati aweeyo time nina ogendako e Chicago wali omukwano gwange ayagala kunvuga nina giga e Chicago kati tuvuze tugenze e Chicago kati mu time eyo wendi e Chicago kigayi ndowooza kyalabira opportunity ey'okunziba nga kingamba babe nfunye ennyumba deposit $750 jukira tunoonye kikuita babe jukira tunoonyeza ennyumba eza $750 zibuze ekikatawo kirabe nyaze babe nfunye ennyumba ya $750 naye in fact bagalako na mwezi gumu gwokka kubanga jukira eri beetaga emyezi era esatu naye bwetagako mwezi gumu gwokka in fact onagambye osasulako ka down payment katono nosasula ne first month rent nekiggwa nze embuusa ensanyuse biki omuyaye nga simuweereza $9 omuweereza $9 angamba afunye ennyumba mbuzayo ennaku 2 ogenda Atlanta angamba afunye ennyumba nze nsanyuse ngamba tufunye na apartment nze netegese tuvuga bwe tuti nze ne mukwano gwange tuddeyo mu Atlanta tuva Chicago tunatera tutuuka Atlanta nga kankubere gayi mugambe tunatera okujja atulagirire nkuba ennamba tagijjako essimu gatanze okumbuguma nkubira essimu mama yakuweereza obusente mama wange yampeereza obusente ndina abaana nkuba essimu teriiko njikuba agizizaako yeah when you reach call me baby biki ngena okuddamu okuba essimu teriiko ntuuse mu Atlanta nkuba essimu kweri ate nanya mukwano gwange omuzungu abazungu tobabuulira ebyo bizibu byo already is andabye trust omusajja gwe simanyi ye kyerabira ddala nti kya busiru ye omuzungu oli mukwano gwange best friend wange Rachel abazungu baba bagezi nnyo ye already yali yakikulokinga ng'alaba mugamba namisinze gayi biki ng'alaba moving too fast naye omuntu atayagala olwamugamba nti nno omusajja nze essimu agigyeko simuwuliza namuwuliza nga kyeyakola ng'asasulira hotel room ekiro ekyo kubanga ye yali alowooza ajja wange kwebaka ng'akwata mu nsawo ye ng'asasulira $75 room eyo yasooka gye twasulamu enkeera ng'alinnya mmotoka ye namwana ng'avuga ng'agenda waabwe mu North Carolina atulese mu Atlanta ng'akulaga nti ddiya wamanyi n'ebizibu byo ne mu America babba ne bajjako essimu bizibu byo banna teweddamu mulabako ate naddamu mulabako paka kati $9 naye bali bamuyitaani nze n'erinnya lye sijjukira sijja kulima kubanga nanyiiga baana twali erinnya lye yaliyo babeera nesimanga naye bamuyita Uncle D abaana nga bamuyita Uncle D banange omuyaye yanziba Africa kati ye yandaga welcome to Atlanta so ogenda eri oli naivolooza ogudde ku Kimerika nabyo bibeera bifere ogudde ku Nigeria gaffere n'accent gagifera okitegedde kati gwetwala omwana w'omunauganda bw'ati atayagala kukola agenda kudda mu drug dealing agenda tandika kutunda pills atandika okutunda enjaga bamukwate basibe mu kkomera. CRUZ exclusive gwe mukutu. I know many of you have been enjoying this show naye saagala kubanga ate nsuka kwano nako tugenda tandikira awo era next week tulinayo tuleseyo aba taxes exactly batagala kusasula musolo ovudde wano nga ne rent bakugoba bakunoonyeza ku bitoji bakusika bitoji eri mu America eriyo credit system gye tujjo babulya twagibagambako naye elaborate tusigaza abatagambwako ofunye ka boss katokugwe kakugambyeko osibye emitaafu olaba Robin bamuyita black monkey saagala kusukako wano for now musibe bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira
saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kankwanjulire Little Stars Tenderness Day and Boarding. Essomero ery'omulembe lisomesa omwana okuva ku nursery paka primary era lina ebisulo ebirungi nga n'abasomesa bafa nnyo ku baana. Litumbula ebitone by'abaana nga swimming, MDD, computer lessons n'ebirala bingi. Essomero linyirira ate ng'ebisale byabwe bisoboka. Atwetaze tusangibwa Najjanankumbi oba kuba ku ssimu ezo wammanga olwo omwana wo asome ng'ali ebunaayira. Kati leeta omwana wo ku Little Stars Tenderness e Najjanankumbi tojja kwejjusa. Esimu kasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.